ngebe tubitadde ku bbali tugendagendako ekasese ebigwa tebiraze waddiga kyava atambula n'omwana gwayo nabwe kityo eddwaliro limanyiddwa nga Lukoki Health Center 4 likutta omuliro era ebintu bino bibaddemu naddala ku ddwaliro eryo byonna bisanyeewo wabula ekirungi Mukama Katonda asaasidde abalwadde abaddemu 15 bano nate basimatuse enjega eno atwala eddwaliro eryo mukulu amanyiddwa nga Baseke Yusufu wano wasinzidde n'asaba gavumenti yakuno ssaako n'abazaakisa okuva mu ngeri ya ewuwo eviviri kutika ennyo kyenkuka n'akadde babayambeko naddala ku bikozesebwa mu malwaliro. Eddwaliro lya Lukoki Health Center 4 likutta omuliro nga lisangwa mu ggomba y'e Lukoki mu disitulikiti y'e Kasese. Ebimu ku bidde mulimu ekifo abakyala bazaalira ng'era omuliro guno gutandikidde mu kifo ekikuuma eddagala erinyogoga. Abalwadde 15 bataasiddwa ne badduusibwa mu ddwaliro erya Kireme Mines okusinziira ku Bwambale Jordan. Abalwadde kateno eno enju gye mulaba eyayidde eddwaliro emuno mweba abazadde abamama balina embuto mwe bazaalira kati ne tugenda kati wabaddemu 15 ne tugenda ne tubajjayo ne tubatwala wabweru ababadde cooperation ne tubajjayo ne tubateeka wabweru kati twagenze olaba embeera yabo ngambi ne tuyita ambulance ne tubateeka mu ambulance nejja ne batwala. Tewali muntu afiiridde mu muliro guno okusinziira ku bakulu abaddukanya eddwaliro lino. Kiteeberezebwa nti ebintu bya bukadde 2 bye bisaanyeewo. Kairi Joyfred akulira eddwaliro annyonnyodde bw'ati ku mbeera eno. So from the quick assessment of the items that we have lost to this fire, it is not less than over 200 millions. Because if you look at the internet connectivity, the fridges, the furniture, it is a full structure that has been destroyed. So we implore any support that can put back this facility so that the community is served appropriately. Dr. Baseke Yusufu akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno asabye obuyambi obw'amangu okuzzaawo ebyononeddwa. My appeal to the ministry is that we urgently need this structure because Lukoki is the only government health center for that can attend to obstetric emergencies. Town clerk we Kasese municipality Tracy Isaiah agambye mu kiseera kino bagenda kugira nga bawaweema. We are going to have a tent for emergency purposes for the purpose of ensuring that the HIV clinic continues, and we have agreed that we are going to get some drugs from the neighboring health centers within the municipality and outside the district so that we can restock. Byajera litumusiime ku Russell TV Omunyo.